Bino ebigambo njagala mbisindike bituuka ku chairman Nyanzi era biwulidde oba birabyeko abimugambe ekimala kimala. Mukulu chairman Nyanzi, nze kituufu saakutegeererawo. Oli mumyufu naye ate era ng'oli wa yero. Ekyo mbadde nkimanyi. Wabula nze nakugambirawo neggamba oyaayaana nnyo. Teweetaaga yadde ekifo, teweetaaga yadde munuupu okubeera ku kkunga. Era ne Munnayuganda bangi nnyo baafuna okwemulugunya nga bagamba era lwaki Nyanzi, ekyo ne kitugumira. Bangi ne bakomplaininga nti Nyanzi watunda kaadi ya NUP ne tukujjawo awo. Olwaleero luno chairman Nyanzi, tetwagala kumanya biddako oba wakuza bubi mutabani wo, neera si kyekyate nti wamukuza bubi n'asobola okusoma paka mu kampasi n'aba ng'asobola okukola ekintu bwekityo, nti oba yakuwagguukako n'aba nga tosobola mukontrolinga, ffe tetukyagala kumanya ekyo. Wabula tukugamba ekintu kimu, lekulira nga toweewozezzaako nga bwe wasirise okuva lukyabaddewo, sirikira ddala okwatemu ebibyo ove ku kitebe. Ffe kyekigenda okutuyamba okwongerayo struggle. Era buli Munnayuganda atunuulira ekintu ng'ekyo kye wakoze, tuba mu bweraliikirivu. Kakati ekimala kimala, Debbali ffe tutambuze ekintu, kubanga Bobi Wine ali ku kituufu. Bw'oba wasobola okugoba Mpuuga n'ogoba abalala bonna abazze bakola bwe bati, ono ate ye yeetaaga okugobwa okw'enjawulo. Tetwagala na saawundi yonna, tetwagala kerere. Todda kituyamba ffe n'okumanya nti wategedde kye wakoze nti kibi nnyo, weerabisizza, baakulabisizza. Todda, genda wakakola ebirala, toyina na kkunga yonna. Nze byebyo ebigambo byange, kansuubira otegedde. Abamu bamuyita atayagaliza omukotoggezaakotogera n'ab'omunda mu nnyumba, nga n'abamu bamuvunaana okulya yekka mbu tayagala kusembeza baganda bo. Ku bo kye bayita olujjuliro, si ku buvunaanyizibwa, bakiyita lujjuliro. Obabuuza nti mmwe temwalima, nammwe mugende muteme endagala muteekewo olujjuliro. Abamu ne bamuvunaana nti lwaki muganda ogundi yammibwa kaadi, lwaki muganda ogundi wamugaana okwesimbawo egindi. Ansa yeeno, omukulembeze nga muganda wa Kyagulanyi ajja kufuna ekifo eky'obuvunaanyizibwa era eky'omuzinzi mwatuula, nga mulimu ensobi eziteewalika era ezitali ŋŋenderere, naye nga mu dizayini zitunula ng'eŋŋenderere, kimuddire ng'omuntu. Era y'ensonga lwaki abamu mu mmwe ebiseera ebisinga mutera okuloma. Lwaki abafamire ye, abaana be, bo bali Bulaaya, bali ku bbiiki, balya kyennyanja, era abaffe be bali mu kufa, era lwaki taleeta abaana be ne bakulemberamu ng'oyagala structure edobonkane oba ne system edobonkane. Leeta omwana wa mwenye mu kintu, kubanga yeekolera itongwa kajja obunaku amanye ebinyiiza pulezidenti, era n'atya nti bwe mufiirwa siina gye nja kumusanga, omwana akimanyi, maama ajja kumukkakkanya. Anko gundi ajja mukubira, ajja mukkakkanya. Kati kitegeeza nti ye owa famire mwangu wa kukola nsobi okusinga gwe Munnayuganda ayayaanira enkyukakyuka. Ensobi oyo wa famire gy'ayinza okukola eyinza obutaba ŋŋenderere, naye ng'eri line of duty, waliwo ze tuyita job hazards, emiteeru mu mirimu. Naye ng'omuteeru ogwo okugweyambulula gulina okwebbika mu kyemulwanyisa oba mu sisitimu yammwe eri mu kulwanyisa omulabe, naye nga gubasindikiddwa omulabe yennyini gwe muli mu kulwanyisa. Nabwe kityo Excellence Kyagulanyi alina enkola gye bayita ey'okugema kusinga okuwonya.
eno yonna gye muli tetulina kutuukayo kubanga ate ye yakola omulimu gwe n'agamba sigenda kukuwa kaadi olwakiri ogenda mu kifo ng'omulabi bw'aba ayagadde okukukozesa tosobola kumwewala. Ndowooza mukitegedde lwaki struggle y'Abannayuganda omukulu His Excellency Kyagulanyi yagiriidinga buliidinzi naye teyagi owuninga. Era ndowooza mukitegedde mwabatera okugamba nti aleete n'ababe ab'omunda be bangu b'okutta ekintu mu bugenderevu oba wakati mu miteeru mu mirimu ensobi eziteewalika naye ng'ate bwe zikuluma nga zivudde mu ssasa omulabi asobola okuzirabanga eŋŋenderere. Kebe kampani kizibu osanga ntakke ng'afudde omwana we odita ate ataasoma byakubalirira ebitabo olw'okuba ayagala mumusanyusa oba olw'okuba atidde abakozi okumubba n'ateekako owuwe. Aba taleese mukozi oyo abeera aleese ki mwana we. Era kyekifaananyi kyenjagala n'okubasiigira mu Uganda mwe tugenda okgenda temujja kubaamu ssali musale. Agambye mbuyeeko ki mu Uganda mwe tugenda okugenda temujja kubaamu ssali musale kubanga ssali musale omunyabuzaale wabaawo omukono ogw'omunju n'osiba mugandawo n'ovuma mugandawo n'olabisa mugandawo n'okuba mugandawo. Kaakati ssali musale akome ku ono eri gye tugenda tegenda kubaayo ssali musale. Era temubeeramu n'okwegeka kwonna nti tulwanyisa famire ate batuleetera famire. Ffe waffe tukulaze nti owa famire atalina bisaanyizo na busobozi tojja tuula bateekewo yeekolera bulina. Ne bw'oliba olina ebisaanyizo n'obusobozi beera walako kubanga ojja kukola ensobi eŋŋenderere ezitali ŋŋenderere ate zifaanana oluusi ng'eŋŋenderere maaso g'omulabi. Oba ntegeerekese bulungi. Tugenze ku ky'omwana wa chairman Nyanzi Guild President Makerere. Nalabye aba NRM basoose ne batuleetera n'abalala ne bawereekereza naye gwali badde mulamwa nnyo ng'omwana ye yagenze mu ofiisi ya Museveni nga si Museveni yazze mu ofiisi y'omwana kubanga Museveni okwesitula agende ku ofiisi y'omwana wakakkalabiza kino ekigenda mu maaso era ye kyeyabadde ayagala gwe ate wabaddewo ba Guild President bameka abakambwe nnyo abasobola n'osuula gavumenti ye abeekalakaasa abakola ki abakuma ebipiira talinnyangayo mu mikolo gy'e Makerere. Yasookedde wano n'agenda ekyo kyennyini ekigenda mu maaso era ye ng'omukulu kyeyabadde akola ki kyeyabadde ayagala naye ne kiba kya mukisa mulungi nina kye nalonzeemu nabagamba jajjanga Adija Nakayiza agaafa nga yagagoyanga paani nga tagakkiriza gayiwa agaafa nga gagoya paani oluusi tuteekebwako ekiso nga buli buuyi kisala nga bw'obeera mu kifaananyi kijja kukusala nga bw'okifuluma kijja kukusala nti kaakati obukulembeze sitwagala tubuguumiikire ku kimu maanyi g'abantu morale oba moralite mmwe mwasoma nakyo kintu kikulu kubanga era singa tekyabadde bwe kiti ate singa biralamu kati laba nno abaagala okufuga eggwanga
bw'oba tosobola mmuwa kitiibwa nga mukulembeze w'eggwanga kimuwe ng'omusajja omukulu waakiri. olwo nno tegajja kuwandiika ag'ebunaayira nti nephew wa his excellence Bobi Wine oba aba nephew oba cousin mwe mumanyi. yakoze bw'ati ne bw'ati mutabani wa Bobi Wine asiyuusa empisa. omusajja omukulu amuwadde engalo n'azigaana. akakiiko k'essomero kayise Sseggwanga w'omu yunivasite neyeeyita Sseggwanga w'ensi babakuba ekifaananyi n'agaana. olwo nno bitandikireyo Makerere tumugobye lwa butalina mpisa. ffe situsobola kulemberwa muntu ataliimu karakita za bukulembeze kubanga mu bukulembeze mubaamu n'ebisoomooza. ng'oluusi n'amaanyi g'omusajja tugapimira mu kaseera ka kusoomoozebwa. yabadde agenda ffa yajja mu kifo kino nga takimanyi nti biriba bwe biti bingi. naye ng'eno kiri applied to who? ku his excellence ataamukuza nako akyasi yabadde uncle. ku maama Babi Kyagulanyi ataamukuza nako akyasi yabadde anti we. eno ye famire eyagala okufuga eggwanga. eno ye famire eyagala okufuga eggwanga eyagala okutwala Uganda mu maaso. baprofesa bagobye eri ne wavayo n'abalala nange ate eri ku kibiina ekikulu banvuma mwe mubadde mumusuubira mukyazaalibwa bano n'ebirala bingi nnyo. nabwe kityo oluusi batuteekako ebiso nga buli ludda bisala. kati ate oluusi baba bato kyobula nze saagala nnyo baana bato newankubadde tuli mu younger generation naye nze saagala nnyo mwana muto kisusse kubanga ne ku mutendera gwa yunivasite oyo mwana muto kutuula mu bifo bya bukulembeze kuba aba akyayina n'entiisa. oyo n'okutuukwe ekikuyingiramu kiyinza obutasengejjebwa kimala kukiteeka mu muwongo. gundi ajja naye ate ebyobukulembeze biba biti oba gundi ajja naye ate oladde n'ebirala kuba muto. oluusi n'amugwako bugwi simanyi oba yabadde amusuubira ekyo banaakinnyonnyola. oluusi n'amugwako bugwi abruptly Museveni akuba entiisa. nikesi nammwe temukimanyi. mu bintu ebimu ebikola omufuzi oba omukulembeze mulina okubaamu okutiisa ne bw'oba tonnayogera. oyo mwana muto Museveni omukuba entiisa nti tuula wali muzzukulu. omanyi Museveni alinga emmese aluma amwenya aluma afuuyirira tuula wali. kati oyo omwana obwongo bwe tebulina sipiidi gye buddukirako kusalawo mangu mu budde obwo. kati ze ziri ensobi zeggambye ezikolebwa singa tuteeka abaana abo mu bifo by'obukulembeze oba singa tubatembeza mu kkoozi yaffe oba baganda ba his excellence Bobi Wine bagenda kutuuka ekiseera nga bali mu bifo mwe bakolera ensobi ezitali ŋŋenderere naye nga bwe ziva mu ssasa wallahi zitunulanga eŋŋenderere. wakati nga tukyadisikasinga ku kifaananyi ne discussion y'empisa envundu mu famire ebadde egenda kutulumba eyo twagiwonye alhamdulillah at least. n'ekirala nze oyo tasobola kunkubira ngoma n'enzina Museveni kubanga Museveni bw'akola ekintu nsooka kwebuuza ye ayagala ki. ekyo nakyo nkitunuulira. Museveni bw'abaako ekintu ky'akoze nsooka kwebuuza ye ayagala ki. kati nze kyayagala sisobola kukimuwa kikafuuwe nze okuwa Museveni kyayagala. ekirala
waliwo ebifo ebiri sensitive mu lulimi lw'ekisawo nga tebabirongoosa oba nga tebabisala nga babijjanjaba mpola mpola. Naye era buvunaanyizibwa bwa bannannyini bifo ebyo obutalwaza bifo bino kubanga tebironzeeseka era tebijjanjabwa mpuliziganyizza ne famire ya Mwami Ssentamu n'empuliziganya ne bannaffe abagukumyemu okwaka. Ate nga si bakyamu temunneetikka, si bakyamu, buli omu ayina ebimuleetera okulwana. Waliwo alwana olw'okujjukira obusuku, katukiyite kaaba. Waliwo akaaba olw'obulumi ebbwa limuluma, ne wabaawo akaaba olw'obusungu, ne wabaawo akaaba olw'omukwano, ne wabaawo akaaba olw'okuliibwamu olukwe. Bonna babeera bakaaba, naye kizibu nnyo omu okumatira enkaaba ya munne nti akaabya bulumi. Osanga ow'omukwano ng'alabye ow'ebbwa akaaba, gwe nno eriyo lirabwa abantu basobola okugiraba nti oluma ne bakusaasira okaabya kajjanja, naye saasira nze alina obulumi bw'omunda. Eyagobeddwa ku mulimu ng'akaabira mulimu gwe, omulema gwe baatemyeko okugulu akaaba amugamba, gw'okaabya kajjanja okyalina amagulu okyasobola okunoonya mu bufunze. Ne bannaffe abaakirabidde mu perspective eyo mubategeere butegeezi balina obulumi. Era nakyo ne kiyambako mu ngeri bweti. Mu struggle muno tetulinaamu babiito yadde abalangira, nabo ne bakitegeera. Naye wakati ng'okutta akabiriti n'akadomola k'amafuta okuma gwokya kasubiyaani, ekyo kyenjagala ennyo tulowoozeeko. Gwokya kasubiyaani, tokumanga obukumi okwokya, ne gwokya yaani ya mulabe yange, n'okuddayo ku kali. Waliwo ebifo ebiri sensitive bye tutatunga nga tubijjanjaba mpola, naye ate buvunaanyizibwa bw'abannyini byo nabo okubikuuma obulungi bireme kulwala kuba tebitungika. Na bwe kityo waliwo ensobi mu art ffe ze tufuula ne design nga si lwakuba tuli basanyufu ne lwakuba kyekiba kituyisaawo obudde obwo. Tokkirizanga okuyingira ringi ng'omulaba akimanya olwanyisa busungu, ajja kukukuba. Kubanga n'abayingira ringi oluusi bayingira beevuma, jjule amukube akube kinyiize. Obusungu buli okumanya, obusungu buli entegeera, buli obwongo obw'olumu. Obusungu bwajjanga kati musengejje, kuba oluusi oli ayagala kukozesa nsobi mu busungu agenda kukusindikira design ezireeta obusungu nnyingi. Nze mu buto bwe wanvumanga ekintu nga kyenzikiriza kiraba ekimwa ye kinene kisinga n'ekyekyo kyonvumye. Mulaba ebbawo omulalu namukasa Yesu taati wange kabiite wange mwagalwa nnyo olwadda kino nvaku, naye oluusi biyomberemu likala. Kakati eno design Museveni gyasindise situwagala ekala amanye obunafu bwaffe, mulabe tebamulaganga nnyo bunafu kubanga kina sonyiweko essimu ebaddeedeko omuliro. Ensobi nnyingi ezikyasindikibwa nga zigendedde ddala mu famire kubanga bategedde obunafu bwammwe. Ekirala awo wakati we twetoziiranira tewaliwo byakukola birala. Mwe temukimanyi nti ffe bannannyini intaneti NRM ffe tugitwalewo okutunula. Oba ntegeerekese bulungi. Winston
Sabo Mr. Girudi president. Ino struggle teriko babito. Ino struggle teriko mwana wa gundi. Ino struggle teriko mwana wani. Ekiramulwa Itongo kijja kulamulwa omwana wa Nyanzi. Oba ekiramulwani kijja kulamulwa omwana wa Kyagulanyi. Nabwe kityo owulidde amaloboozi g'abantu wakati just mu kifaananyi ne Museveni nga yakulumbye ne matwale go kati mubeerenga wala. Museveni bamuyita dduka ekibabu. Bw'owulira erinnya Museveni siba amatu toggulangawo. Oli mu position si kulwaba president b'olina naye olwa family mwova ekusobozesa okulya ssente za Museveni eziwera kuba baakulabye ng'oli kyakulwanyisa kyamaanyi singa bakukozesanga ensobi. Ba ankobo tubaawo otwebuuzangako. Weebuuze ku bataata bonna si bonna abamu abali mu lugendo lwaffe luno era abali active mu lugendo luno. Kino kye ŋŋenda okukola kindekawa. Bajja kugamba nti ne luli ffe twali tukudde pressure olw'ekintu ekyo. Kakati beera sensitive nnyo ku buli nsonga. Office mwotudde oli mwangu wa kukola nsobi kuba bagera zikutega naye ensobi zibuukwa mu buufu era zibuukwa mu gezi. Otherwise okutte ku sigiri otegedde kati bweyokya tosalimbirako amazzi ge gagenda okwokya gakuyubula olususu oluddako. Bannange nsaba busabi nga siragira mmenye ne ku mavi. Tugende ku kirala tulina ebyokwogerako bingi. Oluusi tubale weevu egamba ki? Oluusi tubale weevu egamba ki? Tulinde weevu egambe ffe tulabe engeri gye tugisala. Oba tusaddaake oba Mukama atuweereza akaliga. Nze kolera Itongo.